ya complaining ate era talabiseeko mu meeting bamuyita neera tetumanyi tuwadde ensonga lwaki talabise tumulinze n'atalabika naye nga ate era ye mutwe omukulu ogwayisa meeting eno. So ffe nga famire tusobodde kuba tetubadde na buzibu buli awo, obuzibu tubadde nabwo bwe bw'omukyala naye ate leero talabiseeko mu meeting kati simanyi. Tulabyeko omuganda kyayita omuyeye gw'abakazi, bamaama babadde bameka? Sijja kuwa namba ntuufu naye si buli muntu gwolabye nga mukyala nti abadde maama. Meeting eno ebaddemu abali kakiiko k'ekkanisa, abali kakiiko ka TV, management ya TV, bataata ne bamaama basenga, naye si buli muntu gwolabye nti oba abadde mukazi oba abaddeyo. Just twayise abantu ab'enjawulo abayinza otuwabula. Baganda babatuufu bali bameka? Kwanga ekyo kibuuzo kirina okuva mu ddiro olunaku olwaleero. Abasinga bagamusoba mu 30 olw'okuba nti nno omugenzi tayogerwako kibi naye omulimu yagukola. Ekyo gwakimanyi naye nzize nga mbagamba ennamba era mwenyini munaatunula mu kilipusi zammwe ennamba mujja kugiraba. Okay. Waliwo ekirala? Ekigendera kya meeting nga bwe mbagamba ekigendera kya meeting ffenna nga bwe tutudde mu meeting twali tukkiriziganya naye ne wabaawo omu eyali takkiriziganya kooti netugamba etwagenda ofuna letters of administration tufune mediation tutuule tukkiriziganye naye ekyennaku era ne mu meeting talabiseeko gye tutajja gamba twagiyita mu nkukutu nti natwala nenkola ekintu nze kyenaye saagala kukola naye ne bampabula nangamba agiteeke ku media era nemugiyita mu mawulire naye no munda ne tugezaako bakontaktinga naye ate era talabiseeko. Ye yateekawo caveat kuleeta ku mpapula eza ku letters of administration yateekawo caveat n'aclaiminga abanja omugenzi million 10, n'aclaiminga omwana talabirirwa, n'amala n'asimbyayo ng'agamba eddaame si ttuufu lyakyusibwa era ng'agamba ku ddaame eryo yandibadde omuntu omukulu, ensi yonna yali ekimanyi n'ab'ekkanisa nga bakimanyi ne famire ng'ekimanyi era kooti netugamba tutuule nga famire tugezeko tunula mu nsonga ye. Famire etudde ate era talabiseeko. Obuvugano obadde bw'amaanyi nnyo abadde ebbaliwo ekisenge muwanyisiganya ebisongovu bivudde ku ki? Tewali abadde awanyisiganya bisongovu. Maybe bayinza okuba balwezinza amaloboozi naye tewali luyombo lubaddeyo lwonna. Tebali proud okuba nti nno bazaala mu maka gano. Nga bwe nkugambye mu kikootinze bisi buli muntu gwe mulabeko nti abadde mukazi wabula meeting yabaddemu abantu ab'enjawulo. Si buli omuntu ayagala kamera, balina ensonga zaabwe nange ze simanyi naye bwe bagamba era abamu n'okujja bagambye bannamawulire banaabaawo ne tubagamba tebajja kubaawo era muva kujja mu meeting teri n'omawadde agenda kwogera. So okubalaba nga beebikkiridde tebagamba mawulire tebagaba kamera. Twali ku kooti wali omukyalo omwe yajja oba maama omwe yajja yakola statement egamba nti jengo ekintu takisobola tumulabeko mu meeting leero mutuuse ne mukaanya. Anyway saakiwulira ng'akyogera nti jengo takisobola era ne mu meeting tewali akyogeddeko kuba ensonga yatuuza meeting ebadde ya mukyalo oyo atazze. Then family netutwala netugamba kati omuntu otugeramu kwaki bannamateeka ne batuwabula nti kirungi mulina evidence nti mwayita meeting era mulina evidence nti meeting etudde wabula yatazze nga taweereza yadde obubaka lwaki tazze. So netugezaako okwogera ku bintu bya family ebirala. Pasita soko kunyonyola abantu abakolera ku bantu byagenjawulo. Mukyala kumplenya nti wali mubuyambi kyali kitudde ebbanga kyenga tomugenda mu kooti. Ekyomukyala tetwagala muwa buyambi era ne poliisi enansana
benyini batuuka ne bagamba naye kati tumanyi mukyalo kyaga kwasigwe gwali gusoose omukyala nga ye wana ekyasookera ddala obuyambi yajja n'agamba buli wiiki alina sente zayagala akakiiko konna na buli muntu n'agaana zirembaga kale tujja muwayo ekumi wiki nga nakyo nali nenyigiriza nnyo bwe olina abaana atali omu atali babiri nga bwe mugeramu emitwalo 10 nga tekuliko ddwaliro tekuliko school fees just upkeep naye neŋŋamba kale naye we yajja nga tozifuna nga bamugamba sayininga ye ng'agamba kimu tasayininga mataga wa mwana we awo ne wabaawo obuzibu era ne batuwabula nti waba aganye zisayininga mugaane ne tugenda ku poliisi nga tetunagenda mu kooti poliisi ne tuginyonnyola ensonga negamba eyo weba y'ensonga negezaako omunnyonnyola nti alina osayininga kuba era njijukira ne tukuwandiikira endagaano ku poliisi sinze yagisayiningako akakiiko ke kagisayiningako kwanze naye mu kaseera ako mu mateeka naye sirina right esayiningako kuba sirina letters of administration so akakiiko ne kasayininga era ne tumuwerawo eza weeks 3 mu maaso n'azitwala newankubadde bamugamba osayiningisa peni ya bulu yagamba kimu mukama yamubikuli akozesa peni mmyufu yezo ngati buli kaseera mumulaba mbyeru era yayambala byeru neyo si nsonga then weeks 3 ezaggwako ne tuddayo poliisi era netugamba tuteekeyo endala za weeks endala 2 bino byonna byenjogerako evidence weeri ku myaka gya 24 n'okubanga gwavuga ekintu kino kyonna toli stressed tubuulire mazima amazima ndi stressed nnyo nosinga kyoteebereza naye kiba kisa kya Katonda ogezaako biyita mu buli lukya osinkana obuvuyo bungi nnyo okkonagana nkokola naye era n'oyitamu ng'omusajja ebimuze situnula ennyo myaka gyange muzeeyi wange agamba ekintu kimu omusajja alina kasitoweza emyaka abasinga bagamba 18 naye ne 15 edda abasajja bedde ekyabakakasanga kasawezange 15 nga bamugamba agenda ku ttale oyigge so kasooba nga oli musajja ekyemyaka okiza ebbali n'omanya togenda kudduka buvunaanyizibwa bw'olina togenda kukola ki ogenda yimirira obifeesinga abasinga batunuulidde omukyala ogenda mukola kibati abasinga batunuulidde TV n'ekkanisa temukomekerezenga mu bitunze ekintu ky'ottunda tekisoboka era kinsanyusa nnyo bwe tutuula ne famire abamu balina endowooza tutunde ne bagezezaako kibalambulira nti omugenzi yagamba temutunda nti ate ekkanisa yo TV obwakalo oyinza obaako n'otandika ottunda naye ekkanisa teyali ya kitaffe yali y'abantu essaawa zino tulina ebintu ebyenjawulo tugezaako zimba kkanisa nayogera ku fundraising oyo olaba projects zonna za kuzimba kkanisa wabula sente zino teziva mu famire ziva mu bantu so yo tesobola kutundibwa so ekintu ky'ottunda tekiriiwo however abafamire adde batina nabo tutudde nabo ne tukibannyonnyola kuba babadde bamanyi nti buli kimu kyange ne babagamba nejje ngaaliwo nga mukozi ebintu bya kkanisa nti nange ndiwo nga mukozi ekisooka nayitibwa Katonda mu kuyitibwa Katonda abantu ne banneesiga naye tewali siswakera ku makya ne ngamba ntunze ekkanisa ntunze TV kubanga by'abantu kivudde mu lutuula luno omaliriza matya tumaliriza nga badde batategeera kintu kino bakitegedde naye nga wengambye abasinga si yebadde nnyo issue eri awo wabula nti bingi oli nti tazze ne twogera ku katini ne tubako issues zetuyingiramu naye nga ekiyandibadde ekikulu mu lutuula luno ate alina ensonga tazze naye mukyala w'omugenzi yani omutuufu Keizi mu Buganda taata waba tannakwanjulya mama we tosobola mumwewa so nze waba yafa tannyanjulidde nti oyo ye maama we era ye namwandu official gwendeseewo era sisobola kukugamba nti oba ekyo oyinza onoonya bakitange oba osanga nze nali mwana ebyama ebimu bisana bimanyi oba osanga bwe balina gwe bamanyi anti ekibuzo oyo omukyala ayambala ebyeru agamba mwanjule Juli agamba mwanjule olwo n'abatasobodde kujja wano yes omukyala we yayambala ebyeru agamba mwanjule ne Juli agamba mwanjule ekya Juli I think si kyekintu kyenyinza okukera ku matya kuba ensi yonna akiramu
yes bamwanjula naye nga bamanya ebintu by'abantu abakulu bafunamu obutakkanya wezi gyesaali byesaategeera era ntansoinga ministry nga bakola ki bayawukana kati then issue y'omukyalo oyo agamba nti mwanjule ekyo kyo sikimanyiiko era nawulira kipya omukyalo ow'ebyeru agamba abanja yali abanja obugenzi miliyoni 10 era okutangaza ne ku mabanja pasita ge yaliko gatuuseewa sokutangaza miliyoni 10 ezo za miliyoni 10 omukyala zayogerako wetwagenda obwaliwo webatuyita ku state house oba nti corruption unit baki nga bagezaako tutuuza bo balowooza kuba balowooza maybe tulemeddwa okukkiriziganya ate era yensonga gyenjagala mutegeere ishu y'omukyala teri mu kulabirira mwana ye alina bigendererwa bye kuba nze togenda kujongambe taata we yafa mubanja miliyoni 10 gyesaali nkugambe leeta written document tugiproving amateeka gagiproving nti yeyo then ndyoke tulabe engeri y'okuwa miliyoni 10 omukyala yatugamba tagiina era ne mu ofiisi ezo naye twatuzeeyo era bagamba yagamba tagiina but wetwatuva ku kkooti waliwo ekipapula kye bansaavinga ng'era kituloopa naye nga ku luno ate endagaano kweri yagamba yatunda nnyumba ye ng'alaga kuba endagaano yawandiika nze Aneti nali erinnyizibwa erimpa obuzibu mpoze pasayiga miliyoni 10 wakuzinziriza nga temuli mu magoba then wano wansi n'awandiika eyeewoze yiga Augustine mu letters eti naye nga nze kitange ebintu w'ebityo yateekangako signature ate erifu